abalungi be basinga obungi ababi. Abalabi ba Dream TV, BTV, awamu n'abatugobera ku mpewoza Impact Radio. Tusanyuse nate okubanga mutuwuliriza ate nga mutulaba. Programu yera si mulala yenze naku ya Aida Mpalanyi, mukyala wa mwami Mpalanyi, Mama Effie. Ate omubaka omukyala owa Gomba addako, Gomba ku Gomba. Mukulu. Bannange omuntu yansanze n'angamba nti naye nakuya. Eggwanga tugenda dikwata tutya konze tutya. Nangamba nakulabye ng'okoze omukutu gw'ogwo Gomba konze nagukoze. Nangamba okukwoga omukutu nze nzijako. Namugamba nkujjeko ntya. Lwaki nkujjako? Nangamba kwoga omukutu nze ndi wa civil service. Kuliko bambega. Nangamba era njagala nkubuulire mu buli bantu batano b'okuŋŋaana nabo. Wewale byoyogera manya nti basatu baki omanyi bambega twagenda netweddiima ekkololo netweddiima omusajja yali wa Amini era yali ani yali Minister of Education oba Brigadier Kiri oba Kiria n'atugamba nti wolves have ki wolves have ears n'atulabula kakati Africa erimu abantu babiri abalunzi n'abalimi bebafuga ki bebafuga Africa akati abalunzi bo babeera nnyo bakola bwambega n'oluyimba lwaliwo nti zinaalirawa zinaaliira ekaabukule kye mama gyali sembera olabe gye zinaaliira kikutegeeza nti omulunzi yasookayo ki abega bubeza okumanya omuddo gye guli ogwaki guli ludda wa nti akyoli nga bakola ki nga bagenda zinaaliirawa oluyimba lwaliwo zinaaliira ekaabukulu kye omulimi tali kwekyo atandikirawo ebiri mu maaso abisanga eyo owulidde omulimi yajja kuteeka sike ya kuro ogimanyi kadola akalinga akatiisatiisa so tateekayo mbega naye ate omulunzi ya asindika yaani asindikayo mbega waliyo omuddo waliyo amazzi so olabe nga sinatwa anti abaana byatwala ayina ekisibo kiramba kitwale nga tewali akizze nga tekituuka kikoye kifwe kati yakulembeza bambega omulimi yetabibirimu ebyo tateekayo mbega alinda ye kasooli wekkula kasita ateekayo ennyonyi ne zitamulya mukulu kaakati olwaleero weebuuze balunzi be batufuga oba balimi bwe baba balunzi ensi ejjudde bambega bwe baba balimi ejjudde sike ya cruise nedda bayina kyanti ensi ejjudde bambega era nandaba wano akimanyi nti ensi ejjudde bambega naawe kenyini nti okuba nga oli mbega nga wagenze kubega munnu kikafuwe ate kikafuwe ekyo kikafuwe nze sikozesebwa bwentyo kikale ate tunaamanya tutya mukulu nze ndi mukyala ndi mulimu siri mulunzi toli mulunzi ekitegeeza gwe ebyobwambega tobimanyi era ebyobwambega nange mwennyini sitera kukozesa nnyo bantu kugenda kumbegera omulunzi abambega era kyova olaba leero olwaleero mwegendereze restaurant zonna bambega era oluwa otuula ogenda okulaba ate omwana wakusongera ku muntu nti honorable omuntu ogenda omuntu era nga ne pisita ezimbye baala zonna bambega temubulamu mbega omuntu yangambye omu babataano basatu bambega gwe n'owokubiri mmwe mwekka abatali ne bw'aba omu mu bataano kakati obwo obwambega bwe buleetedde abantu abalala kati nga mmwe banno mwe temulina bambega kuba muli balimi temulina bambega olina okubeera bambega naawe n'obateeka eri
nabo ne bakuteekamu bambega baabwe naawe n'obateekamu bambega baabwe owulidde bagamba batya akufumbira oyo omutwe omufumbira ya bigere kiyita waggulu otega wansi weebali okitegedde kati nammwe mulina okufuna bambega naye olwokuba muli balimi muli ba settlers temwetaaga bambega mwetaaga scarecrows kutiisatiisa omusajja agenda tujja mujjako scarecrow scarecrow kulumukulu nno scarecrow gy'olaba waliwo eyaddiza enkima oluyi teriiyo naawe scarecrow yaddiza enkima oluyi teba muntu scarecrow bakawula kikole bwe bati ne bateekawo anti waliwo enkima eyalaba omuntu n'erowooza nti scarecrow n'egenda n'emwegezaamu n'agiraga nti nkulijja nkukutte nkusibye scarecrow kutiisatiisa kati nno waliyo omulimi agenda okuvaayo balowooze nti atiisatiisa anti omulimi oyo ayina okussamu mentalite y'ekirunzi olidde ayina okukola byombi abeere multipurpose mulunzi ng'ate mulimi afune mindset y'abaki y'abalunzi okukozesa bambega mu buli wonna olowooza bambega bano beetaagisa bakulabula olowooza boogera bituufu buli we boogera okimanyi nti mbega mukulu asobola okukozesa ensobi nagamba agenda kisoboka ebyo byonna bisoboka naye ate gwe bw'oba ne bambega bennyini era oba olina ne bambega abababega kyekiri kyenkugambye nti mu bataano mulimu bambega bameka basatu kati ne bambega bo yembega main ate embega main ayinako mbega saabu ate embega saabu naye ayinayo kambega kakasembayo fe twalina omusajja kusanga bamwita kabega ng'afuusa ne ssente naye nga mbega nga atiibwa nnyo bambega bano mukulu olowooza oluusi bagenda nga beeyogerako nti nze nno gw'olaba ndi mbega tasobola kweyogerako bw'aba omukiga agamba nti musoga bw'aba omufumba agamba siri mufumba bw'ataba omufumba agamba mufumba mbega ye alina kubanga musota obanga chameleon nawolo yakyuka buli kaseera bw'asanga abaagala abafumba abeera mufumbo bw'aba tanywa mwenga ayinza n'ogunywa nomuga nti nywamu bakuwe naga bampe naye nga mbega oba agulekamu naye ng'akulindye so guno omulembe gw'abambega babodaboda abo bonna bambega abasinga ya taxi mulimu bambega owidde bodaboda omwana akutandikako emboozi ati obwambega nagwo mulimu yes mulimu nnyo ate gwe gusinga obukulu kubanga gulabula abo abaagala okweremeza mu buyinza n'abaagala okubujjamu gundi akola kikati mbega yagendayo ne bamuteekamu mbega n'abega ogenda okuwulira ng'akyusizza ekibiina nga gwe bwewakoze nti kakati nze nsizeyo n'abeena olidde naye nga obadde mbega kati wagenze kubega Kyagulanyi mukulu okukyusa kwange ekibiina njagala nkutegeeze bulungi ekibiina kya Democratic Party nali nkyagala nnyo nga bannange abalala bali wali okyagala nnyo oba wali okikkiririzaamu era nga nkikkiririzaamu nga n'abantu abali mu Democratic Party ng'otunuulira engeri Honorable Medard Sseggoonya gy'asengeka ensonga ze ng'ogamba by all means njagala kubeera kumpi n'omwami oyo ng'otunuulira engeri namboze ng'omuwuliriza ku CBS n'otayagala kumala so neŋŋamba to relate with these high flyers ate nga Democratic Party kyekibiina ekyali kirina slogan egamba truth and justice nga mmoto yaakyo era nga kitambulira ku mazima n'obuki n'obwenkanya kyekyanjagaza ennyo Democratic Party n'enfiiringa nga kitundutundu ku nze era eyo gyengwa naye Democratic Party yayingiramu namuzinga ebyo gwe obimanyi nti kati olwaleero tuyawula Democratic Party na NRM wetwali mu delegates conference y'embalala Democratic Party yakola President Mao kati aliko President General yakola ebintu embalala nga naye n'omutuuza ng'ali mu reality talk show tasobola biti veninga naye wawo police
poliisi n'esitula obubokisi n'agenda ne babala obubokisi era ng'abantu babasinze n'akyusa results ezo n'asinze wabatamwagala n'aziwa ono gwe basinze. Kati w'olaba emivuyo egyo ensonga z'abantu takyazoogera nako. Kati akulembeza ensonga za President Museveni. Ekibuuzo ojja kukissa ku kiga. Ekibuuzo kibe eki nti mu byonna ebyo Katonda aliwa mu byo. Era ali nani? Era ali nani? Philosophy woletamu ekyo obwa Katonda ate mu Democratic Party manziruka 10. Erwaki? Nga ndi wala nnyo. Ndowooza woleta ebya Katonda nyiza n'okugamba bannange nze sibangako wa DP. Ng'okulembeza Katonda bw'oti nkugana DP kyekyo. So ensonga ya Democratic Party y'ensonga lwaki olaba buli muntu owensa agidduka olw'ebikolwa ebitakyali ku bantu naye nga biri ku muntu. Maawo. Naye oyo omusajja oyo mba naye mumwegendereze si musiru naye ate nnyo. Era tewali abumuvumu. Yes, ayinza okuba nga alina kyayinza okubayamba mmwe abali mu kibiina ki simanyi naye bagamba nti olugero olugamba nti if you can't win them join them. Right? Osanga kyaliko okusanga. What if we have a belief we can win them? It's him who has lost the hope of winning, but we still then win them. Yeah, we win at the right time. Ate nga govuddewo ogenze mu kibiina ekirala. Ate eno gyendera nakyo kibiina ky'opposition. Kale. Naye nga nze kyenkugamba nti tetujja oba naye kati yafuuka mbega. Ani? Maawo. Gwamwogedde. Ani? Gwamwogedde gwamumbuuziza nti maawo. Ayinza okuba nga mbega. Tekimuganda. Oba yajja initially nga mbega kati mission accomplished. Kubanga by the way kisoboka teri kitasoboka. President Museveni yakolako statement n'agamba by 2026 wajja kuba tewakyali kibiina kya byabufuzi kiyimiridde ky'opposition. Olwaleero tukiraba engeri gyali okuyuzayuzaamu ebiki. Mmwe mulina okwerwanako. Oluusi omuntu akulowoozesa nti mbega. Olw'ebintu byakola waliwo n'abeefuula obwefuuzi. Nga naye si bambega. Nga neesimbega. Naye neyeefuula ayinza obbamatiza. Anyway, kiki kye twagala okutegeeza? Nze nkugambye nti Afirika efugibwa abantu abo. Omulimi n'omuki? N'omulunzi. Maybe n'okutegeeza bannayuganda. Kaakati abalunzi bakozesa bukesi okumanya gye zinaaliira. Abalimi bakozesa kutiisatiisa. Ebinyonyi ebisolo kaamugi bireme kulya emmere yaabyo. So bateekamu ebintu ebibumbirire. Ekibiina kati olwaleero kirina okwesalamu bwe kityo ne kigamba nti ffe enkola yaffe ya kirimi. Kutiisatiisa. Tujja kukola kino, tujja kukola kiri, tujja kukola kino. Naye nga tolina magye. Owulidde? Mukulu. Tolina bambega. Tojja kuwangula Museveni nga tolina magye. Mukulu. Bambega bangi oba batono? Bangi nnyo. Olwo programu yaffe eno. Bambega balungi oba babi? Mbega aba mulungi. Omuntu katugambe njagala kuwasa oba omuwala nenga nti gundi njagala onfuukire embega. Olaba omuwala oyo mutuufu oba muki? Omubege olaba oba mutuufu oba muki? So that's okay. Bambega si babi. Owulidde? Naye bambega buli kintu buli muntu alina okuba ne bambega. Kyowaayi mugende mulabe eri waliyo ki? Kyekijja. Naye buli omu aba ne bambega bakusinzira ssente z'abawa ne z'abasasula ne bibagenza okubega. Naye ne Bayibuli tugamba Katonda alwana lutalo. Sooka okette. Kitegeeza ki? Osanga buli omu alina abakessi be yadde nga abamu bali weebale nnyo. Kati abamu babayita bakessi abalala tubayita bambega. Owulidde? Mbega abo oluusi babayita bambega batera becoming violent. Simanyi naye nga omukessi n'embega enjawulo ntono nnyo. Okuggyako nti omukessi oluusi
ayinza okubanga aketta biri mu nnyanja tali nnyo bintu bino bye tulimu ffe ebyaffe ebyobufuzi. Mukulu Munnayuganda tulabanga mulonzi ate oba kale tusooka twogere ne ba members ba parliament oba abantu abazze okwesowolayo okwesimbawo bakwasaganye batya ensonga y'obwambega. Kubanga jjukira waliyo ne bambega abawa false information. Mbega najja n'akugamba nti ashi oyogera ku kikunnakuya oli gwe nabadde naye ejjo eyagambye bwati ne bwati naawe nga mukama we n'ogenda n'olugambo lw'oyaani mbega. So which advice kijooba wakola ekyo tolina bw'okyewala kubanga ate oyo abambega naye mubi nnyo. Yes, ekyo tolina bw'okyewala kubanga waliyo abantu ababi n'abalungi ye program abalungi kati bw'aba avuddemu babi ajja kusalako ebiga naye mbega omutuufu agenda n'abega ekyo kyamutumiddwa nti Russia ine ebyokulwanyisa bimeka naweereza information nice oba n'agireetera ddala kyokka kyako ate tayongeramu kirala. So waliwo bambega abatuufu abo naye kakati wano bambega abaffe bo kye banoonya oyo ayogera ki ku bali wa NRM wa Nuupu ani amuwa ssente ebyo bwe bityo akolagana n'abaani ali serious ayagala kujjako gavumenti akolagana n'abaani aliirawa anywerawa. Naye omanyi nti waliwo obwambega obuli first mukulu butya okukwata omwana katugeze atambula ne President Robert Kyagulanyi n'omukwata n'omuyoola n'omutwala eri n'omukowasinga oba n'omuharasinga okumujja mu information olaba nti indirector oba omufudde embega tubuulire biki ebifo eri muteesa ki mugamba ki wano mwali mugenda kukola ki yabasimbega omukuta ate ng'omutulugunya oba tomufudde embega. That is now a victim. Aba victim oyagalamu obonyaabonya omuggyemu ebigambo olw'empaka bayitokya omuntu atuwuliriza yegendereze nnyo mbega oba akitwale nga kintu siwulidde omuntu atuwuliriza oba alaba sho yegendereze nnyo obulamu bw'omuntu atambula nga mbega oba akitwale nti kya bulijjo. Yogera by'okkiririzaamu oba olina mbega oba toli oyogera ekyo ky'olina okwogera ky'omanyi nti n'oba nga bakugambye wantu okisigala okyakyo nga tojja kyegaana okifiiririra. Yes, kati nga nze sijja kwegaana bye njogedde. So mbe na mbega obanga gw'oli mbega sifaayo n'ogenda nti Alex yagambye bw'ati sijja kyegaana ddala bwe mba nakyogedde okuggyako ng'ompaatiiseeko ate ekirala ate ne bw'okimpaatikako nakyo si kyegaana. Okyegana nze simala budde n'abantu ngende wano bagamba leeta wano nti omusajja ono ayagala okubeera member parliament simala budde n'abantu batategeera baagenda ne batukwata baagala tusiba ne batuteeka ekibuye ku poliisi ne balyoka bayita omusirikale atwaganamba okuyingira mu kkomera. Muganda wange nno nze mukulu wange n'agaana okuyingira mu kkomera. Twagenda okuwulira ng'omusajja ku kawunti ow'omusirikale ayita saajento nga nti wuuno nti bano baganya okuyingira mu saajento nga yagala oluliibwa bwe nalaba engalo ze nze nasooka mu kkomera bacwe dakiika egi nga nayingidde dde ekkomera siina gabonaabonera awo n'ekintu ekitategeerekeka owulidde. So ebyo byogamba siina brother wo bamba bamukuba nga nze ndi kwolu kyoka oluyi lwatuukira ku brother wo gwe n'ogamba olaba nalaba ngalo zokka nenga nti bayibuli gamba nti ekigambo kimu omugezi kimumala konze nti ekkomera liri wacwi nga ndi munda oli baakuba oli mukulu nga naye oli mutiitiizi. naye siri mutiitiizi nagamba ennwana ziri ezi dduka
oba lwana n'omuntu kabisa oba mugyeeko ebintu byali wanditaasiza sister brother wo nga mutaasaako bikinga yatulekera problem ye yagaana okuyingira mu kkomera. Nze nyina sister wange bansiba yali ku radio nawulira nti muganda we bamusibye najja mu kkomera nali awo ku KCCA nga bansibidde awo bwe yatuuka mu kkomera n'alingiza bwe nti nga gyendi nakuba oluggi n'agamba omusirikale Lugule namugamba bano basibe nti nange ndi musibe kyate okoze ekimuganda wange wuuli Lugule n'alemera ku luggi paka bwe bamuyingiza mu kkomera n'atula we nali ntudde bwe yamala okuyingira n'ambuuza wano tuvuddewo tutya kale uli kati obulamu bwo osalawo kiki kyokkiririzaamu oba kikyoyogera oba okyusa ekigambo ekyo kubanga muganda wange yali alina okukyusa olulimi naye yagamba kaŋŋende wali waali yogera ekintu kyotajja kukola ki kukyusa kwegaana saagala nze neegaane nti saakyogera ate bwe mba nakyogera nga kinkubisa kinkubye kuba nakyogera naye kyogamba mu buto tebwagambako nti nze saabyogeddeko nga tewabyogedde bannabatuwuliriza abalabi ba Dream TV BTV ekyo kyo nkiteekako n'omukono gwange sigambanga kintu nti oba nabbye sukaali ate ne baŋŋamba nti gwe wamubye ate nze nennimba wakolanga nti maama mubbye namubbye nga mwagala nabadde njagala munuuna naye nti ebyo ate sinze namubbye nga ataakuli kumimu mama we yali mukyala yali yeesiimye kuki akuza omwana nga takulimba sijjukira nze lwe namulimba nti oba kiki after all nali sibu mpozi nga tojjukidde bujjukizi no sirina lwe nagamba nakati wendi wano siyinza kugamba kintu nenkyegaana nga nakigambye sisobola nzikiriza abalungi be basinga obungi kwegamba simanyi oba kya bulungi naye kiba nakyo karekita ya muntu nti kiba kirungi kiba kya bulungi tosobola kwegaana omuntu ateegaana aba muntu mulungi n'okolagana naye ate weegaana kyaki bantu bangi babyegaana era bamwe batulaba babyegaana olina okikkiriza n'ofuna ekiggwanidde waliwo n'omwana ayinza okuba kati atulaba naye nga maama we wamugamba nti ani akyusizza TV eno ng'agamba si yenze maama naye nga ne remote emulimu ki oyo ajja kuba muzibu ajja kuba mwana muzibu nnyo abaana abambega ani amanyi ajja kutagala nnyo mukulu 2026 elections zisembedde watya nga Mbega ye yeesimbyewo okuba president ani nga Mbega waliyo Mbega eyo bamulonedde mu bibiina nga talina mu bibiina ne waba nga ali independent abo bangi abo bonna bannaabo bakwano baabo mu DP bonna Mbega teri atali Mbega mwabo kati anti olaba ekibiina Devu gye wakiteekamu kati nga nsigaleeyo si kyokka ekirimu Mbega bibiina bingi ebiina ababikulira nga Mbega nga basasule nga naye by'opposition n'ebibiina tebiri nja kubuuzayo ekimu kikulemu okwogera nze ekyange ekiriwo wangamba tolina kibiina kya byabufuzi kati ogambye ekyange bakiyita volunteer party okyerabidde nkikebera oba gyekiri ate gyekiri sinnakiwandiise nze njagala kukola naba volunteer party volunteers party parliament ekolera bwereere cabinet ekolera bwereere owulidde judicial ekolera bwereere nga bali aki kujjako abasirikale nabaki nga bali bogambye bali aki baliwa batekwa kubanga abantu bamalirivu nga balina emirimu gyabwe emirala nga balina sente zaabwe abantu bagagga nga bali voluntary n'omwavu ayinza okuvayo mu kyalo naye ng'alina olusuku lwe ali emmere ali voluntary nze gavumenti gyenjagala the voluntary party gyenjagala teri kufuna sente president tofuna sente
Nenga president omuwolu kuswa okubaako omulimu omulala gwakola. Aba yakola dda. Kati nga Trump mu America ng'omuga nti akole mulimu ki? Akole mulimu ki? Yakola dda ebintu byewe ebiri. Tulonda abantu balina ssente bakola edda ng'ate tebafuna musaala. Naye bano abasajja abapakasi, manyi omupakasi afuna musaala. Awulidde? Twagala abantu bakufuna mpeera, si musaala. Service, obuweereza bwonna bwa mpeera, si musaala. Omusaala gwa bupakasi. Kyovola nga obwakabaka bwa Buganda abantu babukolera mpeera, kabaka kujja kusiima. Era kyovola weebuli naguno gujjo. Ate weebuli. Ate buli strong. Kati kasita tuba n'abapakasi mu parliament. Bw'okubira yaadi nti olima wano n'otuuka wano tukuwa miliyoni 25. Tetuyinza kutereera. Obuweereza mpeera. Bwa mpeera. Si bwa musaala. Obupakasi musaala. Mu parliament tulina bapakasi. Mu parliament tulina bapakasi. Si tulina baweereza. Abaweereza. Abalabi ba Dream TV BTV amu n'abatuuza ku mpewo za Impact Radio basiibule mukulu. Mubeere baweereza. Muleme kuba bapakasi. Muleme kuba bapakasi. Omupakasi aba muddu. Akolera musaala. Amayiza n'afuuka n'omubbi. Weebale nnyo. Mubeere baweereza tufune empeera. Mukama yeebazibwe. Yeebale.